Kiriya process tugenda bayita ku press conference kanebazeeko abantu abatono abasinze okubeerawo nebaza lawyer wange Ssaalongo Erias Lukwago nebaza president w'abategesi b'ebivu Abitex Musinguzi nebaza kanso bane temutusindika nnyo kanso Amimu Fulu Figa Mama Samu Honorable Mbidde Honorable Muhammad Nsereko Honorable Michael Kabaziguluka Honorable Bobi Wine nebo Honorable nabambedde mu kintu kino era njagala mumanye ene ontandikwa Honorable Allan Sewanyana n'abawagizi mwenna abaze mwenna abavudde Nateete Firebase Nateete mwenna abagenda okuluma sinafuluma naye izo bafulumye basifulumye nakusigala nga nkola ez'omuliro ngenda bayita mu butongole mu lukuŋŋaana lw'amawulire tubabulire ekiddako kubanga eno ontandikwa era mwenna abadde batya mulabire ku nze tubajja tusiba tumalawo tubajja kututa kutumalawo tulina kusigala nga tukoleeza bukoleeza akyali matwala sogari fulume abantu alawa Dijo bigirwa Shuwaite wa bigirwa Matovu Junior na Abitex na ombele bazokunebaza Ssaalongo Sewakirianga musajja wa Kabinyo abamawulire mwenna mwebale kyonna kyemukoze naye bisinga tugenda kola official statement olunaku lwokubiri wiiki ejjira mwenna mujja kubaawo tujja kubagayo ekiwandiiko ky'abamawulire tulabe nga tutwala struggle mu maaso abawagizi mwenna Bannayuganda mwenna abantu ba wansi mwenna abajja ne mwekalakasa ekireka abajja eruzira Uganda yonna mbebaza okubanga twebeereddemu Yimeiro otwebaza omulungi Madesa gakwa statement yonna nga si ya press conference ategeera naye tukyalinze bajjo sente tuzisasudde badde batugambye sente nyingi naye twaze tuyite zitasinga tuzirina era endagamuntu zaffe bagenda zituddiza kubanga omuntu tosobola kutama tulina ndagamuntu tulagidde looya waffe abawandiikire endagamuntu zaffe bazituddiza batugambye endagamuntu yo kati omuntu asobola okutama tulina ndagamuntu naye nga twaze twetesese bulungi nnyo twali tusibye natusaba myonizi nga 2 oba 3 era kitukoze tuggyeko bujjannya tuteeka mu banka buli wetuyingira eno struggle twagyetegekera era tujja kumalako nayo mu mbeera yonna bajjo event yo round esooka tugimaziba mu Wadde Bay poliisi badde waggulu omulamuzi tuwadde Bay naye era omuliro abadde aguwulira tubadde twagukuma okuva bajjo lwabadde mu kukomera paka lasiti kati tulinze omulamuzi asayininga empapula sente twasisudde dda mu kooti bajjo event agenda kujja naye sigenda mukkiriza kwogera kintu kyonna okujjawo okwebaza abamubeereddewo ku Monday tujja okukola press conference entongole nga tubabuulira ekiddako ne batugambye okulwawo bwedda sente muyiganjidde nga mwewola neewole sente muntu waddembe okulowooza nga bayagala balwaye balamu akuwozeeyo $1.5 million agundi waliwo amanya ge tutakyayagala kwogera waliwo amanya ge tutakyayagala kwogerako abantu bagwadda kati balamu yagwadda ayagala kulipira kuffe mukimanyi ffe essaawa zino ffe tuliko Abitex ne bajjo ekyo mukimanyi ate nga tugenda kubeerako tetugenda kuva ku saidi y'abantu ate tuli babbeeyi nnyo tetulina sente zonna ze tuzitowa tosobola otuwa sente tudde ku saidi etali y'abantu ekyo tikiri out ensonga lwaki bajjo abadde mu kooti ate tetumusondeddeeko wadde abamu badde bayita mu mbeera ey'okumusondera ffe sente tubadde nazo
tuli ba promoter bagundi katutoleko tupromoting people power gende kutiko mukulu Bitex n'abasibe abali eruzirawo abasibe nabagambe budget event bamala okuva mu komera process eddako ya people power marathon n'okujja abasibe bonna be basibira okuva ku mutwalo 10 ku mitwalo 5 era press conference ya kumande tugenda kuba tubabulira kiddako fe tulina ba sponsor ate bazungu batuteekamu ensimbi kuba tuli kusaidia abantu ba sponsor tubayina wanji ba sponsor tubayina abatuteekamu ensimbi okulaba nti tubeera kusaidia abantu tulinze bajjo ate tulabe kiddako munzije kamera zamwe mu maaso gende okunyiza ndagire bakuzeeyo ekigenda mu maaso mukulu Bitex nyonya abana mawuli ekigenda mu maaso kigenda mu maaso kya mukulu budget event kubanga mukama Katonda atuyambe n'afuluma presse basuseeko ne bamukiriza okweyimirirwa ne bamuwandula nakugamya okwogera naye sigenda kumukiriza kwogera kintu kyonna tujja ne official statement ku Monday press conference nga tulangira kyekiddako naye nga twebaza abantu bonna bamubereddewo ababaddewo mu kooti badde bajja mbungi abadde bateekamu essaala bonna bamulambudde mwebale kubeererawo budget event n'abo batamubeereddeewo bwe batyo badde entegeera yaabwe naye nga tubategeeza nti bajja avuddeyo naye ng'ate akyala ennemba n'emisango bamweyimiridde twebaza nnyo Elias Lukwago omukyala Shamimu Loyo omutendeka omukyala Kanso Beeka ba Elias Lukwago bonna tubeebaza bwebaza abantu omale oyingire mu motoka ogenda omulemu kale banamanyi pagira Bobi Wine nonda busobozi sironda kikasi sonda family sonda Luganda ngenda konda Bobi Wine ng'omukulembeze gwanga Uganda kuba nkimanyi bulungi nti Bobi Wine wanafika gwanga Uganda tulina ebifo bingi tugenda okubeera muze sina kifo kyenjagala sina kyenkolerera nkolerera gwanga lino okufuna mukulembeze mukuba kukyusa gwanga Uganda tubeere bulungi ate obwa meya obwammeya bwe tekibadde mu kkooti nebaza Katonda naye simanyi lwaki omulamuzi abadde akankana badde muti naye nebaza abantu bonna basobodde okujja nebaza nabipopo abasobodde okubeerawo nebaza abantu betusobodde kikwasaganya mwenna mu buli ngeri yonna abantu abasobodde okujja netubeerawo netulwanirira bajjo netulwanirira obwenkanya lwansonga nti eno ensi yeetaaga amazima na bwenkanya bwetunakweka amazima tetugenda kutuuka kumuluma kikiweka amazima tetugenda kumalayo nsonga ki gye twetaaga njagala bannayuganda bamanye ekintu kimu alhamdulillah nkwagala kyana kya mama people power yamani respect one love nze nyagala gamba bannayuganda ekintu ekisinga bayombi obakayanya tuli mu people power ng'ekisinde people power si kibiina people power kisinde Kyagulanyi Ssentamu yavaayo ng'omukulembeze omubaka wa Kyaddondo ng'alina vision etwala eggwanga mu maaso ne tusalawo tumugoberere lwansonga nti alina vision nze nganze mind yange nina ekirowo endaba gye ndabamu Bobi Wine ndala Bobi Wine alinga Yesu we Uganda Katonda gwe yasindika okununula eggwanga lyaffe Uganda naye ate abantu abalala balina endaba gye babirabamu embeera egamba nti oba kiki nti oba people power tulina kubeera feka abasooka okugijjamu people power tulina okwaniriza buli muntu ajja omuntu wayambala enkofera people power twaniriza obunabbi obwo omuntu yenna waavaayo n'agamba nti ngenda genda mu kisinde kino people power si kibiina kisinde tukwaniriza so sigobaganya bantu ekintu ekinkayanya oba ekinkayanya n'abantu abalala kwe kubanga tuboola abantu baga twekume feka aba people power nga we twatandika nti tuli 10 beewo ba 5 omuntu wajja nti oyo mulabe wa NRM oyo baamugula oli yomba enkofera nti oyo baamugula mbagamba kigambo kimu tewali muntu gwe baagula mala okwanika Kyagulanyi Ssentamu musobola kujja mu kibuga road mayor Lukwago sisobola kumujja Kampala sisobola kujja honorable Nsereko mu kibuga Kampala kyekintu kyasinza okubeera ekizibu ennyo kyekisingamu abasuubuzi kyekisingamu abantu abasinga okubeera dangerous kuba mujjudde abayaaye mujjudde ebizibu bingi tosobola kujja mu honorable Nsereko ekyokubiri sisobola kujja analisa Wanyana Makindye ekibuga mba nkifudde katale k'ennyanya Kampala si katale ka mubuulo you know twagala tulonde nga tulonda binyusi tulonde emisingi egigenda okwetolola Bobi Wine tetulonda mukwate empaana muzijjemu tukole politics ataga propaganda tuleme kola blackmailers ku bantu ng'owaayiriza okera kumaja n'owaayiriza omuntu toyo baamugula oyo baamuwadde ssente bwe tunaddamu ebyo tugenda kulemu ekigendererwa kyaffe twegobyeko abantu nti ono kamiliyoni waamuwa ssente sinagamba nti londa kamiliyoni naye mumuleke kuba naye alina abawagizi be era mumuleke ajje yeesimbewo kuba kino ekintu kya buli muntu kino kya buli munnayuganda buli munnayuganda asobole okukola buli muntu akwate wakutte okukola nga tutwalaganya bannakyemalira bwe tuba tuondobwala bannakyemalira nga tugoba bannakyemalira lwaki oba ngamba olwaki oba ngamba nti nze ndeeta obusosoze sikiriziganya na busosoze kyekitutabula n'abannanga abalala sikiriziganya
kwegobako bantu omuntu yenna bw'abazze Kampala Central nze Jennifer gyeyimiriddemu lwansonga nzalibwa Kampala nkwidde Kampala manye ekibuga Kampala nina ensonga nyingi lwaki njja Kampala era nina ensonga kimanyi ogambye tosobola va mu Lord Mayor kati kamiliyoni bajja okwesimba ku Lord Mayor ogenda London nkugambye ngenda kulonda Elias Lugwago ninonda busobozi silonda muyimbi munnange silonda nti ono boyfriend wange silonda nti ndi wa family nti ono family gundi kyatono muganda wa gundi tulonda busobozi tusobola twala eggwanga mu maaso mumwina endowooza ya musimayi lwaki obwongo bwamwe bunafu bannayuganda abamu sigenda g'abantu bonna nze nkimanyi mugenda kudda ku social media muvume abamuwadde ssente bamuguze muleke tukufuula mirengo gya nyanya nti Museveni atugula buguzi tubatugula nga lumonde abantu bangi mulemeddwa okukola kye tulina okukola mukwate propaganda mwe mumuzze bwe tuba tugoba bannakyemalira nga twagala amazima n'obwenkanya gwange tambule ku mazima n'obwenkanya tulekerawo blackmail gwe tukuba abantu nokera ku makye nogamba nti gundi bamugula atabule wano ne wano gundi bamukola bati muleke abantu bajje beesimbewo tukyalina ebifo bingi tulina ebifo bitana kwogerako ng'ebyabannanta bakayunga ali awo eri babiri eyebaka ye ali mu nsi ndala baka balina muzansize bulaba ogenda kulonda kamiliyoni mu kibuga ogenda londa Lord Mayor listen to well kirungi nti finally muganda waffe Bajjo afunye temporary freedom oba okweyimirirwa asobole okufuluma ebweru asobole okubanga agenda mu maaso n'okukakalabya emirimu gye nga bwakomawo wano okuwoza ekyo tuli basanyufu ku kyo kubanga eddembe ly'obuntu kikulu era twagala okuteeka ku rekodi nti eddembe ly'obuntu liweebwenga ekitiibwa ssemateeka akkiriza bulungi omuntu yenna okubanga yeeyimirirwa kubanga agamba nti omuntu yenna guddibwako omusango guba tegumusinze okutuusa nga bamuleeseeko obujulizi obumulumika musango ogwo so akaseera kano Bajjo talina musango okutuusa nga baleese obujulizi nti alina ebigambo byayogera ku mwami Yoweri Museveni ebyamunyiiza era kati yefeezi ndowooza gye tulinze okuddako okulaba kubanga omusango gubamuyigulako ogusooka offensive communication batugambye tuddanga 25 tutandika okuwoza bwe tusuubira nti mwami Yoweri Museveni ye witness gwe bagamba omukulu ku lunaku olwajje atandika okuwa obujulizi nga Bajjo bwe yayogera ebigambo ebyamunyiiza era ebyamukosa ebyamuyisa obubi ebyamumalako emirembe bwe yagamba nga bwe bagamba mu charge sheet nti bannayuganda beeteefuteefu omujja mu ntebe eyo katulinde ebigambo ebyo byamunyiiza ajja kubinnyonnyola era ffe tuli beeteefuteefu kumukuba kajojijoji w'ebibuuzo ajja atunnyonnyole byamunyiiza bitya ku nsonga ya beyiro eno kitonyamiddemu kitono nti ensimbi nnyingi bukadde buna ensimbi nnyingi naye tugenda zisasula era tusaba ekitongole ekiramuzi beyiro baleme gifuula nkakali nnyo nti omuntu bwajja mu kkooti bamugambe nti olina kuleeta obukadde buna kale Bajjo olwaleero yabulina naye abalala abafaanana nga Bajjo abatasobola kuba bangi be bateekako ensimbi ennyingi tuleme kuteekawo mbeera eremesa beyiro olw'ensimbi naye ffe tugenda kuzisasula n'ekirala ekya national IDs tulowooza ekyo tujja kuddayira mu kkooti twekubira enduulu ekyo kisazibwemu olw'ensonga nti kati abantu basurities baffe basatu Abe Musinguzi Abitex Matovu Junior Joy Matovu Junior ne Bigirwa Moses abasurities basatu kati IDs abwe zigenda kusigala mu kkooti bagenda kutambula nga tebalina national IDs ate ng'ebintu bingi omuntu byaba yeetaagisa okukola mu nsi nga bamugamba national ID eriwa oba ogyetaaga kaakati ajja kutandika kunnyonnyola nti eri mu kkooti ne kkooti temuwadde kipalati kati kwatambulira kati in fact basobola nobakwata kireereese titolina bikwogerako bwe basanga Bigirwa wonna waali tolina national ID nga bakuyoola kireereese
utandika okunnyonnyola nti bannange national ID yange eri mu kooti ng'olidde baakujimbye dda. So ekyo tugenda kwekubira enduulu mu kooti okuddayo ku ekyo bwe kitaakyusibwemu kijja kututwala ate mu kooti esingawo okusaba nti national ID zikomewo. Naye ng'ebyo biwedde ffe tulinze bulinzi nga 25 mwami Yoweri Museveni ajje mu kago